yagadde naye nga asobola okubeera ng'omuntu n'abaako ekimusobako naye ng'abadde Isima wabulwa era badde omu mubamuwabula nemugamba ekyo Isima kikwate bwoti mabegako wagwawo saga ya Zamzam n'ayagala okutakwatagala bulungi n'abawalimu navaayo butereevu nemuwabula era n'ategeera ekyokukola. Tufiiriddwa nnyo nnyini ddala. Isima abadde wa mugaso eri eggwanga, Isima abadde wa mugaso eri famire, Isima abadde wa mugaso eri bavubuka banne. Tabadde muvubuka nnyo naye ebigambo bye byabadde akola n'enkola ye ebadde ya kivubuka, naye njagala okutwala omukisa guno okubeera nga ntegeeza abavubuka abagwa mu biti byonna, oba oli buloga oba oli w'amawulire, wenna woogwa okwegendereza mu kutambula mu nneeyisa mu njogera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza buli kimu. Yagamba nti man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Omuntu akkiriza Allah n'olunaku lwe yogera ebigambo birungi oba sinika. Olulimi luno buli lw'oyogera otegeerwa. Lusobola okujja mu nvubo ate lusobola okusuula mu nnyanga. N'olwekyo nkubira abavubuka b'omulembe guno tewali kye mugenda kukola nga kirungi okujjako nga byakolebwa abaasooka. Tewali kye mugenda kukola nga kibi okujjako era nga kyakolebwa abaasooka. Bwe buba bugagga Bakaaluna baayogerwako, bwe buba bwonoonefu Bafirawuna baayogerwako, bwe buba bulungi asinga obulungi n'okulongoosa yali Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayogerwako. N'olwekyo tubeere abagumiikiriza, tubeere abakwata mpola. Mbakubiriza okubeera nti nno bw'oba okola omulimu gwonna toguteekamu nnyo malala. Kola omulimu gwonna ng'onoonya okubeera nti otambula. Akasemberayo ddala mubeere naye bintu bisatu. Beera ne kansowo akuwabula kuno mu nsi. Beera n'omusawo wo akujjanjaba. Ekitemberayo ddala beera n'omusomesa wo, beera ne munnaddiini wo, nga buli nsonga yonna omuwuliriza munnaddiini agamba ki. Isima mbadde buseeka we era mbadde muwabula mu bintu bingi. Ku Friday waliwo ka audio ke namusindikira nga mmaze okusomesa nga nsomesa abantu engeri gye tulina